Eno ye program yo ensulo eyencha 103 BNTV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulungi andaba era mpuliriza n'esiimye enkyene yayera okumera naawe. Mukama waffe ye bali kusobozesa. Eri omunnanga tasobodde kuzuukuka. Eri yeebasa obubi. Ye yasuze ebirowoozo. Ne Mukama bw'aba asiimye n'ozuuka mu ssaawa efaana bw'eti. Twebaze Katonda kuba ekyo gye bayita emikisa. Abangi nga banoonya emikisa egy'ensimbi egyaki. Nze mmanyi nti n'okuzuuka obuzuukusi ng'oli mulamu ogwo mukisa ogwebazanga kubanga eriyo ali ku drip, eriyo ali ku oxygen nga laba akawuka akamuyitako ku kisenge. N'agamba singa kale mbadde ng'akawuka kano. Kale munnange bw'ozuuka n'osooka ogwa mikono gya Katonda ky'okoze kikulu era kya nsonga. Mukama nange asiimye njogere gy'oli enkyene ya leero. Amannya agange nze Grace Kaweesa, nsimbuka mu church ya Kireka SDA Hill Church eri mu Central Uganda Conference. Naye ng'obuweereza bwange emirimu gyaffe gino egya bulijjo mbokera mu Bugema University main campus. University yaffe eyo eri mu Luweero nga yazazirwa road gy'otusanga. Tendeka abaana ku ddaala eya waggulu. Nja kusaba nga tunagenda mu maaso mu byakuyiga bino. Okakkane, twewombeeke, tusabe Katonda omuyinza wa byonna atusomese, atuyigirize ekigambo kye, okuyita amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kale katusabe. Ayi Mukama Katonda wafuga eggulu n'ensi, oweebwa ekitiibwa Kitaffe, ogulumizibwa emirembe n'emirembe. Kubanga ssebo taata tubeerawo lwa kisa kyo, lwa kwagala kwo. Katonda atukkiriza okuyita mu kiro kino nga tuli balamu. Otadde obukuumi obw'enjawulo ku bulamu bwaffe ne balirwana baffe. Tukoowola jangu gye tuli. Oteeketeeke Mukama waffe emitima gyaffe, giwulirize eddoboozi lyo, giwulirize ekigambo kyo, kuba mulimu obulamu obutaggwaawo. Tusobole okutambula nga tumanyi bwe tulina okuweereza n'okweyisa mu nsi efaana bw'eti. Tuwa omukisa n'omuwuliriza oyo Mukama. Tuve wano nga tuwulidde eddoboozi lyo, kwe kwegayira kwaffe Taata okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Kyetugenda okuyigako enkyene ya leero kirina omutwe. Omutwe guno angoberera baaguyisa obuwuttaavu. Naye nze nakyongedde kirabanga obuwuttaavu busingawo. Nenkyongerako nti obuteefiirayo ku biyinza okuva mu bintu bye tukola. Okubeera nga gwe tofaayo, okola bukozi, naye nga tomanya kinaava mu by'ogenda kukola. Olunyiri lw'ekyokuyiga kino lusimbuddwa mu Matayo. Matayo essuula 10, olunyiri lw'16. Nja kusaba obikula mpolampola Bayibuli yaawo. Matayo essuula 10, olunyiri olw'16. Agamba bw'ati, laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege. Ye Kristo Yesu ayogera bino. Kale olw'okubanga atuma ng'endiga mu misege, mubanga n'amagezi ng'emisota. Era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Omusege ogumanyi n'endiga bakwatagana. Ekimu omu mulabe wa munne. Naye Mukama waffe Yesu agambye atutuma mu nsi ng'endiga. Naye ng'ate atutuma wakati kukola mulimu miki mu misege. Ekitegeeza bwe tuba amagezi na kwegendereza giizo tutagwa ne gitulya. Tugenda kunnyonnyoka ensonga eno nga bwe tugenda mu maaso. Teweerabira omutwe gugambye nti obutaba na kwegendereza mu bintu bye tukola biki ebiyinza okuvaamu. Omulala kiyise buwuttaavu naye nze nabye nga kizitowa, naye nkyogedde kuba bwe tugenda kisomyeko. Katwetegereze. Mu kiseera eky'okudda obujja, ekibiina ky'abantu bano abayitibwa abagolozi, Abafalansa mu France, balina kye baakola.
so lumuntu awogerako abagolozi bane mabegako ba Martin Luther ba Knox bani abo nga balabanga ebintu ebitambula bulungi mu kanisa ya Katonda ne bawulira ennyike ku mutima ne bakwate baali basobola okulabanga bazza bujja enkola y'ebintu mu kanisa era bambi bogerwako ng'abasajja ab'amaanyi abaleeta enkyukakyuka mu nsi ne bayitibwa abagolozi mu Luganda olwangu. Mu kiseera eky'okudda obujja ekibiina kino eky'abagolozi abava mu nsi ya France bayitibwa Abafalansa balina kye baakola ki? Baawandiika obupande, bamala okubuwandiika ne babutimba mu bifo eby'enjawulo okwetoola France Bufalansa. Ng'ekigendererwa kyabwe kye kino nga bavumirira ne sekuvumirira misa ez'Ekereziya Katolika. Si kizibu okukitegera lwaki Aprotestanti bano baali tebakkiriza nti misa yali tekontagana kigambo kya Katonda, naye baakivumirira nnyo ne bawandiika nti era nno okulaba n'abantu omusangi ne baba n'ensonga zaabwe mu masomero eyo beekalakasa ne bawandiika obuntu ne bawandiika obupande ne babuteeka ku bisenge banaabulabira nabo batajetinga banaalabira ensonga yaabwe. Akati ekibiina ky'abantu bano abagolozi bwe kyalaba ekigambo ky'emmisa mu Kereziya Katolika ne bawandiika nga si bamativu. Naye njagala okutegeeza oba oli awo balina ensonga zaabwe eziyinza okuba entuufu ku kigambo ky'emmisa eno, abagolozi bano ebyava mu kwekalakaasa kwabwe kuno byoleka akabi akava mu kukola ebintu mu ngeri etali y'amagezi na bwegendereza ng'ogaba n'endowooza yo n'abantu abalala. Jjukira Katonda waffe atugambye mubenga n'amagezi olw'ensonga nze mbatuma mu nsi mugendayo ng'endiga, naye gye mbatuma ninga batuma okukola omulimu mu misege egirinza okubakwata gibalye. Kati mu kwekalakaasa okwo batimbye obupande babutimbye abantu we babulabira we bayingirira nga bala bali ku kituufu nabo obusungu batuddeko lwaki bano babanga n'emmisa nga balabanga ekisali kiki kya mugaso. Kubanga bw'okola ekintu nga teweegendereza abaagalwa kiyinza okuviiramu akatabagane wankubadde kirabika nga kiki nga kituufu. Kitusaanidde okwegendereza biki ebinaakivaamu. Akati tebaakoma awo bayongerako ate ekyebbeyi. Baakwata akapande akamu ne bakateeka ku luggi lw'ekisenge ekisulwamu kabaka wa Bufalansa, kabaka wa France ne bakateeka ku kisenge alabire ddala. So nga ate kabaka ono ekigambo misa kyali kitundu kinene nnyo era nga yakisaamu nnyo ekitiibwa mu bulamu bwe. Ne bakamutimbira. Njagala olowooze yayisibwa atya kabaka ow'ensi. Kabaka yanyiiga, kabaka yeejuumula, musa tebaabala abagenda bakwata n'okubakwatirawo. Era kabaka Francis asooka mu ngeri etaasuubira kabaka yanyiiga nnyo mu kubaanukula yalagira batirimbule omuntu yenna asuubira okuba nga awagira enjigiriza ya Martin Luther. Bali omu ku bagolozi abaali babakanya ekintu kino n'alagira mu bawenje wonna we bali teeka be bakoze ekintu kino mubatirimbule. Lwaki bantyobola? Batyobola okukkiriza kwange. Bambi abantu gye bali eyo tukola nabo, tuli nabo mu bika byaffe, bamikwano, balirwana ku kyalo, balina enzikiriza zaabwe mu ntegeera yaabwe. Oba oli awo ng'oluusi si gye tulina tefaanana gye tulowooza oba gye tukkiriza. Naye tugezaako okulaba mu mbeera efaana bw'etyo ng'onootwala endowooza yo gye bali ku kintu ekimu oba ekirala olina kukitwala otya, okisabika otya, kinaavaamu ki?
oyina kutandika otya. Ekyokwiga kino ekyaleero kigenda kutulaga engeri gye tuyinza okukwatamu ensonga nga zino, okwewala kiki ekiyinza okukola ki okuvaamu. Abaprotestanti bano baali batuufu ku luuyi olw'ebyeddiini, wabula obupande buno bwali ku luuyi lukyamu ku nsonga y'amagezi n'obukugu. Engeri gye bakwatamu ekintu kyabwe yasajjula ebintu. Kaakano olw'okuba omuntu ayinza okutya okwogera amazima n'obuvunaanyizibwa n'okussaamu ekyawamu n'ekirala n'ekiseera ekyo ekiweereddwayo, ekyokuddamu kyali nti kyetaagisa okuba ng'osaba ne wegayira Katonda y'abaako oluŋŋamya bulijjo akulaga ekyokukola, akulagirire nga tonnagenda mu maaso, kubanga mu buntu bwaffe ng'abantu kyangu okusobya ng'olowooza kyokola kiki kituufu. Okakkalanga wansi n'ogamba Mukama, kino kyendowooza okukola mu maaso go kisiimibwa bw'oti bw'oyagala nkikole, ndagirira Mukama Katonda wange, nuŋŋamya oggyewo amagezi agange ng'omuntu, naye ggwe kyoyagala taata kyemba nkola ki kyemba nkola. Awo bintu bijja kutambula bulungi. Katwetegereze bulijjo Mukama Katonda azze alagirira abantu be engeri gye balina okukolamu ebintu, so si kubeera awo n'okyamuukira bukyamuukirizi akansituke ngende nkole kino, wabaawo emitendera egigobererwa. Kabaka Dawudi bw'osoma mu kitabo ky'ebyomumirembe ekisooka essula ya 17 olunyiriri olwokuna, Katonda yamulagira obutazimba yeekaalu, naate ng'olaba omulimu gw'okuzimba yeekaalu buweereza. Naye bw'amuga togizimba nga Katonda tomubuuza, ayina ensonga. Katonda y'omu gwe tusinza yalagira Joswa okulumba ekibuga kya Ayi, era bw'amala okumulagira okukirumba n'amulaga n'engeri gy'agenda okikola ki okikolamu oba okukirumbamu. Kino ekisanga mu Yoswa essula ey'omunaana olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Kirombo kindaga nti Katonda bw'ogumiikirizaako n'omusaba abeerawo bulijjo okutulagira ekyokola ki ekyokukola n'engeri tuyinza okukikola ki okukikolamu. Bw'obeera omugumiikiriza takulekerera. Genda mu maaso wetegereze Pawulo. Pawulo ono yagaanibwa okubuulira ekigambo kya Katonda mu nsi eyitibwa Asia oba Asia. Kino kisomebwa mu bikolwa by'abatume essula ey'e16 olunyiriri olw'omukaaga. Wabula bw'ogenda mu maaso mu ssula eno y'emu ey'e16 n'osoma olunyiriri olw'omwenda, walaga nga Katonda yamulagirira ate agende Makedoni gyeyagala agende. Kino kiraga nti Katonda bulijjo mweteefuteefu okutulaga ekyokukola singa tumuwa omwaganya. Mutakola wekka, mutagenda wekka, ate bambi abana ensonga entuufu. Eriyo nno abakkiriza bayitirivu abawabye nga bakola kubanga bagamba Katonda yatugambye tukole, ffe Katonda yatugambye tukole, naye nga mu butuufu Mukama si abalagidde okukola ekintu nga bwe bakoze eki mu ngeri gye bakikozeemu. Oluusi bambi ne kivaamu obuzibu. Tukikola mu linnya lya Mukama Katonda, tukola mu linnya lya Mukama Katonda. Therefore obwegendereza bwetaagisa nga tukola ebintu byonna. Era bw'oba ng'olina endowooza ey'enjawulo ku kintu munno gy'atalina, laba bw'ogisabikamu. Pawulo atuwa amagezi ge tuyinza okugobera nga tukwata ensonga ezifaananga zino. Agamba atya? Pawulo agamba nti mu kkanisa tusangamu ebintu bingi ebikolebwa naye nga biri wansi w'omutindo Mukama Katonda gwakola ki gwayagala. Tokirumba, tokola ttaaka, lwaki mukola kino? Wabaawo emitendera. Pawulo agamba mu Befeso essula 4 olw'e 15
agamba nti twogerenga amazima mu kwagala. Leka okwagala kukulembere. Watoyina nsonga bw'oba tonnafuna kwolesebwa na kulungamizibwa kuva eri Katonda, musabe agenda kulaga wogenda okukwata ekintu kino. Peetero gwe tumanyi obulungi, omu ku baweereza ba Katonda, omanyi kye yakola? Yasalako omusajja okutu, naye ng'ali agendedde kumuggyako omutwe. Olaba akantu ako? Yakobo ne Yokaana ate bo baagala kukuma muliro ku kyalo, naye enkola ya Yesu yo yanjawulo abaagalwa. Omwagalwa, enkola ya Yesu Kristo yanjawulo. Obumalirivu obwasikiriza bano abagolozi Abafalansa okulumukiza kwa kabaka wa France okw'omunda kwayolekera bakwolekereza wakyamu, era n'ebyavaamu byali bikyamu, mwalimu okuzikirira. Engeri gye bakikwatamu yali teyambikiddwa bulungi nga terungamizibwa buki bulungi. Naye bwe tugobera enkola ya Yesu Kristo kiyinza okututaasa. Ekituufu kiri nti tusaana okwebuuzanga ku Katonda butya bwe tusaana okumukiikirira n'okumuweereza n'okumuweera obujulizi mu bifo eby'enjawulo. Mu kifo ekyokukola ebintu ebiyinza tuviiramu obutyabaga. Anti kambalage bategeere mangu. Osookanga n'okkakkana wansi ne weebuuza ku Katonda, Mukama, ngenda mu bantu abalina endowooza bweti, naye kye ngenda okukola mpa amagezi agava gy'oli nkikole nga gwe bw'okola ki, nga gwe bw'osiima. Sigange ng'omuntu, si kubanga ofuna omutawaana ogwalumba abagolozi bano abaali abatuufu ku luuyi olw'ebyeddiini, naye ate ne bakosa endowooza ya kabaka, kabaka n'alagira babatirimbule. Okiraba muganda wange, kituufu yimiirawo ku lwa Yesu mu byonna by'osobola, naye bulijjo gabananga amazima aga Katonda mu kwagala. Okwagala kuno kukulembera ojja kukwata omuntu ono nga bw'akola ki, nga bw'ali. Kyavudde agamba nti beera muntu eyeegendereza, tobeera muntu atalina magezi, kubanga gy'otwala omulimu, bw'okolamu omulimu bandowooza ndala, bw'okolamu omulimu olinganga endiga gye batumye okugenda mu misege, era bwe ginaakulengera ng'ojja ng'oli ndiga, bw'ogata amaanyi ga Katonda kwegeneza bajja atakinga, bajja kuwambagatira. Kyava Yesu agamba mbeerenga ate bakkakkamu ng'amayiba. Edda baatugambanga nti olugonvu bw'olujegere ge maki ate ge maanyi gaalwo. Ensonga zikwate ekisajja kikulu, ensonga gisabuukulule bulungi, ate n'obwegendereza mu maanyi gaani muganda wange? Mu maanyi ga Katonda. Okwewala kuba tulina okukola omulimu mu nsi efaanana etya? Ku mirimu gye tukolera tukola ne bakozi bannaffe abalina endowooza endala. Naye abantu tetujja basalina musango, tetujja bakomerera ku nninga, naye waliwo amagezi Mukama Katonda gasobola okutuwa obakolamu omulimu mpola mpola. Pawulo yagamba nti bwe yagendanga mu banafu n'afuuka omunafu. Bwe nagendanga mu balina amaanyi nange ndabikanga alina amaanyi. So mu kino abaagalwa, mu buweereza waffe buno bwe tukola twetaaga okungamizibwa omwoyo waani? Omwoyo wa Katonda. Kubanga bw'oteekamu obuntu bwo ng'omuntu, amagezi go ng'omuntu, ebintu ebivaamu biyinza obutaba birungi, newankubadde oyinza okuba nga ali ku ng'ali ku mulamwa. Oluusi biyinza okuva mu nebibeera ekyokuyiga gy'oli, naye nga tebinnajja tusobola okweteekateeka obulungi ne tukola omulimu guno Katonda nga bw'akola ki? Nga bw'asiima. Enkyene ya leero nga tufuluma tugenda kusinkana abantu bangi, tugenda kusinkana ebintu bingi ebisoomooza
naye ogenda bikwata otya? Nebaza Katonda waliwo omusajja mu Bayibuli yatuwa amagezi agakwata embeera ez'enjawulo. Twebuuze ku Katonda. Twebuuze ku Katonda. Kubanga yajja okujjawo gwe amagezi ago golowooza yakuwa ekituufu nga bwe kirina okukola ki? Okukolebwa. Nsaba Katonda akumpeera omukisa muganda wange awuliriza enkyena ya leero. Katubeere abantu abeegendereza, katubeere abantu abafaayo mbye tugenda okukola. Weewombeeke wamu nange tuweeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda waffe, ng'oli mulungi, ng'oli wakwagala, gwatakola kutuyigirizanga bulijjo. Ssebo naffe nno tusaba otufuula abaana abayizi abalungi mu ssomero buli nkya. Bingi bye tukoze Mukama ne bituviiramu emitawaana gye tutaagenderera, gye tutaalowooza nga tunaakubiyingiramu. Naye gutusinze nnyo Mukama. Tuteeka obulamu bwaffe mu mikono gyo. Enkyene ya leero tukulembere. Tuwe Mukama waffe omwewo omutukuvu alungamye era akome ku bye tugenda okukola n'okwogera, bibe nga bisaanidde era nga binaabeera bya mukisa gye tuli ne bantu bannaffe. Teeka muffe Mukama ekibala eky'okwegendereza, kibala kya mwoyo. Bulijjo tukwebuuzengako kubanga gwe Katonda amanyi byonna. Tuzze bujjayi Mukama Katonda wattu. Amazima ge watuwa ng'otuma mu misege nga tulinga endiga tetusobola kukola mulimu guno Mukama ku bwaffe. Kiriva tusaba amagezi bulijjo agava mu ggulu nga tuweebwe. Tukole nga gwe Taata bw'oyagala. Tuleme kukola mu malala. Tuleme kukola tufuna amannya. Naye Mukama mu byonna bye tukola gw'oba ogulumizibwa. Ayi Katonda waffe, ffe katubeere ebikozesebwa byo ebigonvu era ebikakkamu ebitumalamu amaanyi Mukama bingi, ate nga watukwasa omulimu ogw'okukola. Naye tuwa amaanyi tukole nga bw'osiima. Obungi bwo n'ekisa kyo Mukama bibeere ku baana baffe, bibeere ku muddu ono ng'agenda okukola. Omukisa bizinensi ye, netaba kasitoma, basasulire amabanja ge balina, basune ensimbi bakomyewo ebitundu by'ekkumi n'ebirabo. Banakwebaza nti waliwo Katonda awulira okusaba kwaffe. Beeyoleke Mukama. Abalala n'okumanya Mukama kwata ku mitima gyabwe bakutegeere. Abalina ebizibu nga basuze basinda, ayi Mukama Katonda ow'ekisa, tuuka ku bwetaavu bw'abaddu bo n'abazaana bo tukwegayiridde. Essuubi lyaffe likomyewo mu ggwe kuba gwe mulokozi waffe. Tuwa omukisa enkyene ya leero nga tuyingira nga tufuluma. Obukungu bubeere ku ffe n'eggwanga lyaffe lyonna n'abaana baffe ne baganda baffe. Nekusaba kwaffe Taata n'okwegayira nga tuyita mu linnya eddungi erya Yesu oyo Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.